Yekanga nokwekanga nti nze mba twali twenyigidde. Twali ku simu ne twenyigira ne ngamba bakyanyize. Kuba amasimu takwata mpeza message ne ngamba kantambule. Nengenda muzikiza naye nga mpita mu bitooke nga wesaba Katonda nti Mukama nyamba biyambi ntuuke ensonyiwa. Sisanga basezi sisanga bayaye naye mune natuuka bulungi Mukama yannyamba nakozesa board okutuukayo. So what is the strangest place you've ever made love from? Strangest place you've ever made love from? Tungamba toilet. It's normal. It's normal. Wagenda wa. Abamba gamba taxi. Thank you. Taxi? Mbwala bagira ngam taxi da. Toilet is normal. Ne sauna kachiri normal. Sauna kachiri normal. Swimming pool chiri normal. Never kwenda swimming pool bambi mwebale mutama. Nzema da maziga. Saka na biro uzako. Tuambuza kichi. Right no setting. Yeah, because me I've ever said my mind here where I was it, but one bit normal now. Those days it wasn't normal. It was actually bathroom. The bathroom. Nenga muli mu toilet. That's normal. Ngatabe na toilet but twakwata kugundi nemenyeka. Jetuloleza sink. Nemenyeka. Enga mwaina ama. Nanga simanyo bagava. Back then it was strange, yeah? Yeah, so anyway. This is about what? Mwala. Mwagwa mwala. Nambula no munyumya wali sebanga ali serious mwali ku sisobola kola shona regane tubera serious esho baji editinga mimi nga 10 choma yali edited ne yali atukwata nga yoda nayogera bintu bili real. I can't work with him nga you're laughing nga kuba kugumba wali okozeko n'omuntu nga it's not content naye nga yogera bya ddala tenga kuba kugumba ngamba bro yali akuba gwe nza nkubire shi like I'm trying to understand because I mean one person atasa akunkuba abeerawo ne bangeya n'amala byonna n'abikuŋŋaanya mba naakatuuka n'aŋŋamba kino baakyogedde biganinga taabe mwawe kyegeza bwenku ako mukyaba akasale ebayiva akasale ate banaddamu okugeya nga wooli nabalaba walinga luganise bali serious mbwa relationship advice kyokka nga bamumenye enkya n'eggulo toddangamu tumanyiira. Whether if you're not in a relationship obanga zikusumbwa tatuwa advice. Pozi kali katugamba kyawo mbuno sima tetuna kusaba sente za transport. Kagamba kyawo ekyanyiza. Kali kerugiza kamukola show. Nga ntolina kusaba sente za transport yaganda muze bigere nga nfudu. Ndasijika kibayogera naye wali yogera ku bakazi denga look at this one. Singa bamumanyi yasiba okukaba amaziga. Naye sikiwanti luda nogaba sente za transport. Mashito gaba sente za transport. Za kwereta nakunzizayo. Mba nerese naye siro mbasi ba sente zange obadde ompise. Sinze yeeyise. Obiganye. So togaba sente za transport. Kazi bakwagala ko. Stingy men. I know. Kwagala ko. So this is okay? Yeah, it is okay. All right. So. Omusajja omukopi. Akati mabajja kamenya Eva. Achajja mogwa mulaavu. Nkugambye wali ku kizimbe buli gwalaba amwegomba. Tugenda kumulekera perfume. Your heartbreak. So tugenda tugule perfume. Your heartbreak ye mtawanya obuvuka bwe buto. But first heal. Munde obuvuka mukasaba. A person doesn't heal by the way. Abavuka bamunange bwe bamenye emitima they think that going rogue. They think going rogue like sleeping with this one. No one. I feel like you heal. Supervisor wait siro eyabimugamba. But sleeping around baja kulinga. Yamugamba ino tandika obwenzi.
Amarira chikulumi because you're not sleeping around. Yeah. That's something like that is the sinner sobola kunnuma nengambo ya muwabiza. That's why I keep saying that there are so loyal men out there, like men who don't cheat. They are there. Nga wabera committed though, bambi nga ta cheatinga. Katriga ni one of them. Mama kote kaina sent for now. Nega no afuna sent. Kainza choka. Olaba katazina naye ayina mukamanyire manyire. Jesus. Thank God see again abadagenda bijja. Abadai na bisala. Anyway guys, welcome to Love Life. Mna Sweetney bakwagala ku YouTube. Simanyi bakwagala ko. Hey, balabanga bagamba we love her. We love Sweetney. Hey, I don't know why I love Sweetney. I don't know why I love Sweetney. Because I'm favorite. Sweetney Jew. I love you too. Aha, tuwedde. Kati awo buli omu agambe Sweetney Jew, Sweetney Jew. Chiteged. I'm a Sweetney Jew. Yes, right now kumpi kam ne bagamba Sweetney Jew, Sweetney Jew, Sweetney tasobya, Sweetney watalo. Right. Is surprising mu comments mna bakuleta. So mna this is going to be like literally not our last show for this year. Nja kanonya temutya. This is going to be the last show before Christmas because Christmas is next week. So you're not shooting next week. No, next week I'm going to shoot, but there are other people. Yeah, net no kuita. Not nja kukumya New Year. Happy New Year. So now it's Merry Christmas. So what should we live in 2025? 2025. We see money all over. Mukuleke mu 2025. Ochibaze kulegera kubuza chibuza. Okay, fine. Okay, mbuza. Chitusoke tuchize. Nobody kubuza nti waliwo wangamba bintu etino okuleka kati ngafa abawala abayiwola wigi notazizambu simanya bichi oyaba komyawo wigi ya munombu ngeringa ekisiimula nyewekaza nno nosaba omunno simanya olugoye nolukumya n'oluganira oluusi abaana bayazika n'obuleega nze mbati adda naawe nze nkubuulidde neweyazika akaleega neweyazika olugoye neweyazika wigi neweyazika earrings you people musa mutya simanyi namanya how weyazika otya akaleega k'omuntu nogamba akaleega ko kali akapampinga ebbere ne libeera weerezi akalina waneeno designs kati ngolwa okagula. How much are those bras? Anyway, there are bras that are 200 and depending 50, 60, 70, 100. Is that one that's sobola bwange? Yes. Tukomenya okwana kwa 150. Good to know your level. Good to know your level. Yes, tukayomba nnyo. Kapitomba umulidde. Mwebale kwewola. Kasete bali bewola n'opale. Bambi do aba yakalaba ka history agamba kage. No, it's okay kasete kako pant liners. Ate bato beyogeza. It's okay kasete kako pant liners. Bodi amaze nako emyaka ebiri takakyusa but gogamba it's okay kasete kako pant liners. Bana mwe mukama katonda mwebale kwewola 50,000 people. Kagato yatugamba mnombo yatumanyira mbo pale baba buli very cheap 15 buba busatu eri wansi kwanze bupale kyobo bwe 15 mbweza abakulu mbyazira bakaye wansi ne mugamba ko mchala we simaina kumacha kayise yali second infection kirabika wamala gamba leze empale bayina infection zibane nti bali mjira second empale 15 itobwerere webale. Second hand, what is that? Is that second hand nika? Nikas. Downtown anyway. I know that is when second hand is the downtown. Bazi wa once. Buyangamba. Bunalonda ko sato waya londa sato. Tegedde infection kyovola baweva. Lumuntu bawayiriza njitegedde. Tuwayiza abasajja nga fa abasingo zitambuza abakazi. Ena asajja bayina infection abutayogera naye. Tebangamba mbu tebaagala kubakebeza. Agamba gwe genda kyokka gwe asobola okukkiriza omukebera siringa ali very okay naye awo ku infection n'agaana. Kyokka ogamba nti abantu ne bangana na infection atugende twejjanja. Agamba ayinza okugamba gwe watambudde. But man, I'm like yo, it was you. Nogamba the scene abakugenda ogamba mukwano. Nakulaga nti no, it was you. Tagenda Kevin. No second guessing. I know gama naye. But then surprisingly, never nti you're going to treat it
and ewange genda kuona balogenda kuddamu ojimpe then it's going to be recurrent munanga basajja be basinga okutambuza infections lwakuba ezaabwe like teziyinza obutareactingirawo naye nga aba agiina alina ki-infection kye naye nga tennamusiiwa waliwo n'abamu abazimanyiira kati bana beewole engoye bwakwewerako olugoye oba wiigi you supposed to call them n'ogamba bannange wiigi yange gikomyewo olugoye lwange lukomyewo oba is their responsibility okulowooza nagale maane olugoye Sweetney kanduze naye oba tebazizza abamu teri muntu yeewola alina responsibility nawe nedda ndiseewe teri muntu yeewola alina buvunaanyizibwa bugamba nti kanze eki era oba olina omujjukiza omanyi lwaki bagenda okwewola bagamba bali national ID zaabwe tebagenda kudda waliyo n'abantu abalekayo national ID n'agamba kangifiirwe gamba mbalengera waliwo omukazi bwe nalengera recently nga na national ID ziringa 5 yes gondi jangu okimanyi national ID yo nkusonyiye olugoye gigireke nogamba no what I'm saying ekitono kyolina lwaki si kyoguma nakyo tonatuuka ku stage ya wiigi oba yoolwo olugoye at the moment so lwaki olwambala lwaki weegomba nze sayaringangako olugoye seewolangako olugoye wabeere yavaayo agambe nti namwewolako olugoye nahayaringako wiigi neewola akasanyirizo neewola nika neewola nze seewola if I have 2 clothes ze nina if I'm in position okusiba akaswahili for 1 year that's it kenina at the moment oba ompisa ku mukolo gwange olaba sisaanidde sijja kutuukagana nabali gwa neetaaga era waliwo kamimi kenalabye not kamimi but someone said kasitoola kuba neyakiwandiise wakyatuziba ku x mbu kasitoola bw'olinga alina kyakwewolako whether wig whether sente whether lugoye whether ki nakola ki neyegayirira nnyo nagamba muga Katonda ngenda bizza ngayagala omukwasa ekisa mbuno okwatibwa ekisa mmanya bw'omu anything matagenda kizza nenzikiriza nengaba n'ebintu si byangu beera nekyo kyolina mbayenze njagala emirembe lwaki mwewalaba n'emikwano gyange nze ojja nongamba mpaako kweyensawo yo oba mpaako kwegolero biki bikyangwa ensamoya ndikuwabuuya n'omanya nti kati tekigenda kudda ate saagala nnyo kuwa muntu kintu kyenyambadde era ngamba olino olugoye nalwambala baalunda bamudda enekuba naifaanyi nembipostinga azano bifa waliwo yagamba nti I love new relationships because you know why you actually put on your old clothes so you know they are new clothes kati lunaku olina kubeera ng'odating ajja kukola omwaka ogujja okitegeeza kati genda datinga buli mwezi kati biki bye tulina okuleka mu 2025 bannange as we're moving to the new year literally tulina a few days tetubaddeko kyennyini tulekera okwewola byetagenda kuzza oba okwewulira ddala ekyo kyolina kimala waliwo kyogambye ekyokwesiba ku bantu I think ogambye teweesiba ku muntu abantu baleke bagende no this is general no I'm really understand because abantu life obaagala ennyo bakumanyiira balowooza yo idol busy tolina byakukola oli awo oli kapere you're under their mercy right so no be busy ono omuntu gy'okumujjonako mu mwagala ajja kumanyiira ajja gamba yikunde talina byakukola wali so at least let's put that respect, let's put that line eri abantu naffe let's next year kulimba bannange in what sense genda to examples nga tulimba no kulimba ebya in what sense tulimba Sweetney kulimba ebya Pinterest Rigana, I'm sorry, okay? But kale kankagambe ko you have to explain that Pinterest situation. Bambi abana abobuwala. Oba tolinya nkonyonyi, it's okay, we can understand. Oba togenda nkonyo in expensive places, it's okay, we can understand. Oba toyambala nko like those expensive clothes, nobela smart, we can understand. It's nothing like Pinterest bahani. Tukoi. Bakola batanze binyumize. Wangambako ka snippet katono bamwe. Onseti ngoro.
Nga Regan tumujjeko because I know they do it. By the time she did it, many people do it. So what do they do? What do girls do? Kwa bangamba wala nabangamba nokungamba. But they Photoshop. But the background, you know, Zambu Ali in a particular room. Yes. Because what's in the background is has kumbe Ali. Nebacha best girl era. What is best girl era? Yeah. Please make me understand. Cause best girl era. Genda bako. Shegera. Na kubechifanya ngabadde waneno kuyaye. Okende okulengera background ya munyonyi. Ya ngoyinzo gamba it's a 5-star hotel. Bahani. They just edited the background. Yes. So katabakola bata Pinterest lagenda na downloading echifanana just to prove a point, yeah? Na postinga. You know they post these things over. Oline na Naye kuba ekifananyi nga talaga face. Kati eno kabodi oba okalabanga keeko. Kumbe ya photoshopping nga ne bode siye. Nga bode siye. Bode tebaye kati ekifananyi kyabajje ku Pinterest. Kati oba muteekamu ki a girl like me in Pinterest? Like, what exactly do you search? A small girl? Regan, please tell us, because we have experience. With my color? Like, what do you With do? my color, because Pinterest was okuletera abazungu abaddugavu abapapo. So what exactly do you search? A small girl? A black small girl? Please make us understand. You find yourself like... We're going to go it's a bit closer to Nogamba Chetakono Sweetney kumbe siye. But it's not worth it. Nate bangamba babi gwama abantu abama bayaye mbo tumeza nagamba enange rigani yaye yambosa nagamba kino yakyetegereza oyogola mubbi nagamba I never can forget it's not true. I can also tell, but with the Pinterest situation, I didn't know that you can tell that someone has actually photoshopped themselves somewhere. Olina akuba akafananye ngobola bako waneno kauka nogamba Dorinda yabadde in an expensive place. Kumbe bya Pinterest. You people are hurting Uganda's feelings. Kati bwala bomukazi ali Pinterest adduka. Binabafuna nofuna sugar daddy, right? Bana batabimanyi nomusaba sente zokugenda abroad wherever ngenda kukanza kuwa sente ewe ku ochokola photoshoppinga yena roza nti what traveling kumbe oli mu Uganda oli ya sente yabaze yoloza basiro nadala bonasa wachitegera yasomere namiryango buddo abwe ngale yatambulako ngayatambulako ojalimba omwana we namiryango olwokuba olabye nti mukadde kumba ategeera ategedde ino abantu bategeera n'agamba olimba ekituufu naye okulimba omusajja kireke tekiyamba kati nkulimba nga seeki okitegeera nkulabye bukulu nkulabye bukulu so nzirawo nkulimbe ngende ku Pinterest noonye nze beera ku Pinterest nga noonya kande za design oli mukulu n'ebifaananyi byako kufererako basajja by the way point. So basically we should be ourselves. 2026, be yourself. If you don't have, you don't have. Stay in your own lane, literally. Yes, just be like I'm home. Gira say mikono tugenda laba nti sijijo tumanye mikono jo, you know your nails, please. Hey, those are the people that get to zoom in nakola banaga egu no mukono. Yeah, pay attention to details. You really kidding? Postinga chidaba amalo chidaba nanchetegereza nga yabadde wa no zooming about atwala oshoje wakola aka microphone kali ku pini nanchinoja do that detailed yes what so you can tell the haba yaye atufeze ali mu Uganda na yatufeze nze kasita agamba chali wange nti tugezingeze ko Germany bichi WhatsApp necyankana nga TikTok ekola bana bala nabava okola bimwagala banange this story I saw I know you saw it was some chick ngagamba literally chick bamita mukamukene. Can you imagine okugenda n'ogenda mu lodge noweesasulira naawe omusajja nti yamugamba enda sente za $1 nagula room side room ya $3 mama tezirimu ebikwezo zimayina mmanya $3 yajeteramu ate ne bamulya ate omusajja n'agenda
kanajja ku social media ngagamba nsasula sente zange so simanyi whether yali agamba ezimutwale 3 baliwo emirala gye endala ze yamuwa TikToker but the chick came out and my heart was like what is that nesasulire lodge that guy Yash Poppy don't pay the money please nze nkuwagira ndi mabegaawo lwaki ababaana just because olabye omuntu alina following gugamba oyagala mmulya baba birabereye nga bagamba ngenda kulya mutyaba abaana bebikira mutyaba balye ne lodge basasule buli kimu batisasule nga tatadde yadde 10 go dance the animal ne transport abagambe mpaka nze nkugambye nze nja kuwolereza ewa mukyalawo go do it ne transport bakwe kankubire mukyala bakwe transport bakuwe tip bakuwe buli kimu n'emmere lya tosasula nze ndi mabegawo nze nja kunnyonnyola mukyala ngenda kunnyonnyola bagenda tukubaffena era bajja bagira omukazi aba akubye mulamu we senga w'abaana but what is that like being desperate what is that being desperate buto experiencing bakaawo nenobo obugayo obutalina makulu just because ayagala muwaayo ka video anti akugamba jangu turecordingire ewange ngogolo funa ka video kagalo taka ku timeline ye now having a good bulungi sex night because of that so girls naddala ba TikToker muli ku bwangu mulagawa akima social media esobola okukubuula muna nawulirako mu social media eboola whatever that means okubuula nekuboola nno bya ddala negaana abantu ne bajja abakusanzewo ne bakuyitako noli nakuyitako natrending agwenga ekubodde so osobola okutrendinga nga teweebase na muntu kuwaayo ka video true osobola okutrendinga nga toyina gundi ya muntu yenna kola ekikyo naye kati oyo omuwala yayagala ebyobwangu ze namulabaawo ng'atuleekanya namulya gundi ez'obwereere woba wali ogitunda lwaki tewamugambirawo nti njitunda omuntu yenna atunda basooka kuwa akasenteko n'okateeka mu kaleega n'omanya nti ntunda so yali amubanja ssente ez'okwebaka naye mbu baamulira mu viewers naye watubalina ebigambo whatever that means teeka baamulyamu gomu anti bwe yagamba mu viewers kati nga either kyamuluma kati nga yagala ssente then nakola no like let's be real how oh god also when a man choose you once manyirawo ngomanya you're not sweet tandika nakwewunyiriza like jukira mu luli eri nabadde ndeeka nnyo nga ndeeka na bya kisiru nabadde like please jukira ebyabaddewo oyinza obanga obwedde oli omu ng'olinga akambi like please jukira olina atya n'agamba tuli kukiwana nkutegeera tuli kukiwana tubebalira mu viewers mukulika eyo era keyo mwe bali kukomera bakyamu kati mbagwe sidamu kale imagine weeteramu ssente za lodge no oh god omuwala katuyonjo oyo omuyimbi yagwa tomwogera linnya sinagalwa nantalozo simba simuyambyeko okwo dda era tomwogera yakola atya oyo omuvubuka ali awo omuyimbi mumpi yagwa naye ekyamusuula si bumpi ekyamusuula alina omwana mukwano gwange yali adetinga naye nga mukwano gwange yateekamu ssente nga gayi yeewola ku muwala kyokka ate nga bamulya ono omuwala ntukeza ne muganda naye mukwano like don't you think you doing too much bakulya omuwoze ssente olumu omukubi atakwata wamuteekamu sima yampayo lunch n'omuteekamu weeteekamu transport n'ogenda so because of what yawooma bulungi like he's sweet enough kubanga omuntu gw'oteekamu ng'ate gw'owola gw'okola ki ng'okimanya ate oyo omuyimbi ayinayo n'omukyala omulala gundi ayinayo n'obulala bwe yeebaka nabo ayinayo ne gwapostinga gundi faani wange gwe no gwamupostinga yoma naye omuyimbi kyekyo ekyamusuula kwebakabaka n'abantu abantu balina ezibu yabeddoyino Rebecca nena akweyambulira mu kompulira mbu beeyambulira ebisimanya mu biki whatever that means mbuno osigala n'ekisirano ogenda okola nga you don't thrive ogenda okulaba nga yakubako naawe akayimba n'omuyimbi omu omuseegu
ne bigaanira tekatambula nnyo nekazikira kakomaawo bwe katyo yamusala ekigambo nze bannaye sina gwe genda kulowoozaako oyo omumpi omuyimbi omumpi eyagwa esirikire nga yakigwako bannange olemwa but omwana n'agamba n'okugamba mbu omusajja simanyi oba kyabawo bati mpozi yeyashipopi whatever that is bwe yamugamba nti bagezeeko behind sim 2 ono omwagalaye nyimba ze nzaagala but I didn't know he slept around. No, by the way, I didn't know he slept around. He did. He slept around. Hey, what's that? However, Really? buli yali amusala maaso ati Check out the way he used to look humble and stuff. ng'alya ne manager we waliwo na nga yali ku rampage twali ku kyawo. yali too cheap. That's being too cheap. I know that there's a season, but yo, nakuba akayimba nali manyi kagenda ttambula nekagana oyo omuwala yali agira oyayimba nga atalina maanyi ebigaana ndeka kati ngambye eki ndasimanyi akayimba ki mukwano soka nnyonnyola ndeka sikamanyi kyembadde nga sikamanyi. have you seen chosen Becky proving a point? Yeah, the second draft. But even today, yes. Apart from even today, it was I cried in public, so yes, I have to be happy in public. Are you sure you're going to be happy in public, honey? Yeah, Bagamba she's gonna be happy in public. Then Nabagamba video. Nabagamba, who are we? We are the second draft. No, that's wrong. Nabagamba bana bamwe, bana si bamwe. So mind your business. Bantu wajira da ne bajira. Yabagambye bana si bamwe. No, I don't know. Like, you know, I'm trying to think. Like everyone is saying their own things. Yeah, they are saying she might have not moved on. Maybe she's trying to prove a point. She's trying to poke the other person. Blah blah. Have you ever like tried to try so hard? Someone akuchenga, you try so hard to be noticed, or you've ever done a revenge kind of situation? You're kidding. What kind of revenge is here? But in a wise way. So what was that? You always use the word subtle, but in a subtle way. Yeah, subtle. Osobola omuntu wawa asobola okukuchawa, like you never know inza nokomawo. Yeah, of course. Normally those men, most of them be come happy, back. Mulage nti oba woli oba toliwo esobola okulyamu happy. Yeah. Nina mupatirize ndabika bulungi mpunya bulungi. Be happy. Move on with your life. Tomusindikira message ngontawo tia please come back to me, can you talk? Just ignore him. Don't block him. What about stalking them? No, omutima guba kuchakulwa mu stalking. Maybe ngogulawo fake accounts. And mekutegera to stalking. Nenga you always happy, you stay happy. You can omanyi a powerful woman asobola okumuvinga in a subtle way mpola. Yena sigana nga yerabirira, of course. Ataba abakyala abasirika doino balaba. Ekino kimuluma oba n'omukyawa n'asirika oba ki. We believe kubanze nsirika. We believe nti silence is better than being misunderstood. So we are Charlie Coffee. That's why buli omu judging lulu. Naye ate wano weyandibadde asirise n'akola bibi n'akola ki but atusiza. By the way, atutami kyabasuseeko like otutuuse yabagamba empozi ga gavumenti yagenda okulabirira abaana bana government but yali mbalabirira, so let her be happy. She's doing shit, by the way. She's doing too much. Yeah. Of which awaba yali asobola osirika nakola ebibye nakola kibona yo omusajja yandibadde amagamba ekituufu nasuka nkateezezza yo omukazi namusuwa ndi kiki nawuliddeko nawo ka video ng'omusajja agamba mbu okay oli baba mwogeddeko buli kibi yamukuba and all that but tebayogedde nti yali abasanzeeko mu buliri ekitegeera nti banaye mumanyi nno ono yatusangako mu buliri. And then I'm wondering
Why is it that ono omwana ono omuwala oli omusajja tamufokasinzeeko nnyo? Mwala ki? Kino ekiwala ekisembayo ekito. Anisa Kajja? No. Oli Amil. I don't know. But I think you said that later when she said that it's at first the guy doubted, you know. Then he had to count the months of other days and weeks. So it hurts the other one. So I really don't know. Seems surprisingly. Well, Nayenga will have it still. Anyway. Chosen Becky have maganya abe Masaka. Ate bagamba Boba wabavumye. Yabavumaganya naye ebyo byokola bya kisiru. Me as a person. Ali wabulamu but toyina ga posting kulumya X ode tobuyina. Kati olaba ne current tusamu posting. Bene me right? Post. Why? Wonchao. Ngambi jayo. Tunakola ogo. Hanga ntekayo mulala. Bagenda kumbalira relationships zendemu. Nayenza ata posting kati goma ndi mu relationships meka. Never done. Abantu aba posting akubaye nagamba ono yamchawa nadda kono. Oba nno mbasatu bagamba mama oyo mwana azunga ngoli mwaba basatu. Mwana tatuula azunga. Abana abasajja bikaseera abasajja abakyusa. Naye wano emba mpostinze ebyamakulu kaŋŋambe kando ezo temuziraba. Naye wenkyusa omusajja nenkyusa. Negative news, please. Muziraba. Hey, food for the soul. Negative news. Post. I don't so post. You will never post unless you know it's one of your big days. I'm just saying, if it ever happens. You can never post. No, check it. Tell engalo watch it. Engalo? There's Omusaja. Kati olaba nkugambye sinaba posting obugira situbalaba ne tugamba zino. Engalo sizizo. During I always over ngalo nga oli agamba this guys. During na posting ekigere kyo, oli na posting ekigere kyo nga toli konja manya nti yedwe ne wa postinga one. I'll tell that it's you. Social media bana yetegereza. Kati ojja posting engalo nga nzimanyi. Otyo? Ngambe na zino engalo za packs. Nzimanyi za packs zino za packs. Bana wala mwale yagenze nateka yo manyiza I be seeing stories wala chiko bam Nigeria chim wala yagambye. I don't know how true it is but he yagambye. Can you imagine I went and posted my dad. Like umanya they do some, you know, whatever. Nataka caption edit deep into bad mbuz then someone inboxes. Nagamba you girls of these days like Tawina respect, can you please turn down, put down the photo of my man. What nagamba of your man, but this is my dad. So in my head I'm like what gamba dad into daddy mukwano but then so tukendeze kwa simani. I don't even know how you can handle such a situation. Like they confuse us. How can you call your boyfriend daddy, your husband daddy? Kati nange wenda be like mom I don't know the caption maji atadde kondozo ne yalowozezza birala. Ndowooza tayenkana gobe yagala muyita atya daddy samulabi but I just I don't want to be nosy. Daddy mami tubyagala kitawa muleseyo kati baba anyway for you now your name is just, you know, Sweetney. Yeah, Sweetney. Yeah, so itagana kwerega kati abanoonya amannya noga kati mpise batya D. Like a friend of mine used to call me D, then they call me Dodo, others call me Doreen, yeah, what I'm Dora. I don't know why. Dora. What Chiganda was a Bachiganda was a new Dora, then the someone who said haha. Soko ino kona chonga. Muno mutawanyiza. Kusageza kautawana yakagudaka kautoka wafu. Mune baksi yali katono you people. Nengeri jaleto omubiri. Geze. Akabuto wale wangamba ambuka kate kantambula okuva wali mpaka wali for this week for many weeks bakole weekend. Recently byokutambula books byokutambula biganye soda nani odaringa soda nangamba basi mukwano soko je nalingira soda ageze mayiga ne maso od packs abigula nangamba mbukati navude ku soda
oba yali yanya soda ki wano video bachi maka navuddeko kwanza tuli kuki fine still ndi ku soda nawe ni soda whatever vase I'm like nilinga namlanga ajwa soda packs muyaye mbu soda whatever vase kati bwanya soda omulala mbu abayerabidde kati whatever so you have to keep reminding you know bwalo mbunu bamugambye ajja musala olubuto bayangambye vase bayangambye stone sibijjukira ingamba bannanga bantu ngasiba mwe bamugambye bamulinda so kati yagenda neerabira nga it's too late naye alabika bulungi omuntu omutinyenyo tanyumira tolaba oli obugulu obumulinga obuki ani obugulu olina wano ge wagambye yinza nevuma omuntu obugulu tompayiriza otanza okwegomba pakisi alabe pakisi saamwegomba mulabanga brother nekyatweddira gumu kati oyo mukulu wange naye twandibadde nga kitweddira gumu pakisi saamwegomba naye nga musajja mulungi kiringa bwolaba kazuku nga trying to bring it out how oleme kwokya Kaseko is my birthday simoti. Now look at that example. I know, ndachijukira bulungi. There's always mbadde nyago to packaging ndachijukira. So kati tukitegedde. So next year stay in your lane. Tewegomba gomba nnyo kisusse. Like ojja kifuna, right? Like there is okubanga I want something. Nanchimanyi nkyagala naye nga the moment it's expensive. Yeah. I just put it in my mind, then I know what, it's expensive. It will happen. But I am hard working energy for now. So I pretend to hate it. Just pretend to hate it. One day. Yeah. Nenchijjako n'ebirowoozo ne ngamba njagadde kino it's okay, I will get it. Nenkola nenchifuna. Kuba ate mba saagala kisaba muntu mbeera awo. So what is the most weird thing you've ever done for life? Weird thing? To beg for attention. That's not weird. No, it's weird. How? Obeera otyawo nga weegayira omuntu akuwa attention omuntu atakuliko. Unless you went to an extreme of like wagenda no genda you know. Nagendako ne ku kitanda nga siri mulwadde. Nga love ekulumye. Nga just njagala bamukubire bamugambe banaye Sweetney afa. Ebyo ebidde ku ssomero balwalanga is it hysteria babitanga hysteria oba ebyo ng'olwala mbulwadde laavu nga oba bakukyayo baki nga bana balwala laavu ebya serious nabatwala mu ddwaliro nafekingako abazadde andika ssero gweyagala sente and I didn't want money naye nga just njagala bamutuuze bamugambe muwala waffe banaye mwagale yakoze eki kumbe oli wali ofekinga bulwadde nalimbaddeko we batanjagala nokola otya nokwata sente n'omugulira ebintu yes nga buli kimu nkikola naye nga nkimanyi tanjagala ne mugamba it's okay kale nembeera mbulamu bo nga tonjagala nsikirinaako buzibu sinaako buzibu kasi tobeera nga list ompayo obudde oba kale noyogerako nange just omulundi gumu okawokawe guti mu wiiki oba mu lunaku at least don't ignore me please. It's okay. Oyo waba jali it's okay. Nange wendi nze nkwagala byaddala. I know one day she will God I have you. Omuntu batasobola okubeera essimu. Nagamba ndi hi Sweetney how are you? Hi darling. I'm broke nozinonya sente. Bale nozinonya. Nomanya noga nkati nga nze lunaku lukulu ndumanyi birthday ndumanyi simanya boyfriends ndumanyi naye kati mu byombuza sibimanyi. Kati waliwo nabino simanya Christmas Eve. Chocolate Nebampa yadde. Plan zedda nogaba kati agenda ku. You know gifting someone attack gifting uncle. Kimenya. Yes, okay, it's not your thing. Gezaako. Present ku gifting bla Kwa akagwako. Kati tuzerave nkolesezza ebintu mugireke nogireke. No, but I think nali muto so nali muto. I know for that twali abasinga. Kwana ngamba I think now tambula kechiro like zali past midnight. Chukanga until nzikiza wechi ngangenze wa boyfriend oyo nga ndaba twe chance. Nemukonkona sawa like natuka yonga sawa msawa. Osanga yo munno.
Alika. Yeka kano kwa kangate nzemba twali twenyigidde. Twali kusimu ne twenyigira ne ngamba bakyanyize. Kuba masimu takwata mpeza message ne ngamba kantambule. Nenge na muzikiza naye nga mpita mbitoke nga wesaba Katonda nti Mukama nyamba biyambi ntuuke ensonyiwa. Sisanga basezi sisanga bayaye naye mune natuuka bulungi Mukama yannyamba nakozesa board okutuukayo. So what is the strangest place you've ever made love from? Strangest place you've ever made love from? Tungamba toilet. It's normal. It's normal. Wagenda wa. Abamba gamba taxi, thank you. Taxi? Mbwala bagira nga taxi da. Toilet is normal, ne sauna kachiri normal. Sauna kachiri normal. Stop. Never kwenda swimming pool bambi mwebale mutama. Nzema da maziga. Sakala biro uzako. Tombuza abuza kichi. Right no settinga. Yeah, because me I've ever said my mind here where I was it, but Wangamba it's normal now. Those days it wasn't normal. It was actually bathroom. The bathroom. Nenga muli toilet. That's normal. But I'm in a toilet, but twakwata kugundi nemenyeka. Jeturooleza sink. Nemenyeka. Enga mwaina ama. Nango simanyo bagavaawo. Back then it was strange, yeah? Yeah, so anyway. These days of our Mwala. Mwagwa mwala. No, omanyi ensiko Ensiko, yes. Bachita nsiko mu kibira. Mu kibira. Mu kibira ewabeera emyala. Ng'ensiri zikuluma ne. Ate wabeera Nogamba regardless we move. Ng'ensiri zikuluma. Hi this. Mama badesebe ka chai n'akanyebwa. Hi. Bajjako gundi. It's okay bapozinga katono bajja bijjam. It's okay they are recording bajja bijjam. No, it's okay. Banange ndola nsonyiwa. No, that's fine. Don't worry. Oli bulungi. Don't worry. Sure. Don't worry. But I know it's me to call you. Kubira sambeka. Ngochadi njagala ngotuuse eri. 10? 11. But you okay? You're looking good. Kale, my dear. Ndaba abantu abagirira gundi ku beach. Ensiri zibeere. Balina ku beach mbeewuunya. Olaba ne bya club kati muno byabeera nnomo. Baba club, toilet club zeebyo bina biki. Ebyo biri nnomo. Can you imagine? So things are being normal now, eh? Ebintu bye twalabanga ogamba, how can you do that? This is their normal. Kati biri normal, like so much. So what is trending these days? Let me take it. Mwali mwabali mujenziza abato. Halukana nabina gambo these days okugamba I love you muchakola bino. Bumukola bino. What is this? But I love you. Akakantu nendakwogera I know this is clock it. I don't know what it means, like ndaba bulimu akakwesa ne katayina kugenda like every time. Oh my god, that is nice. Oh my god, I love my boyfriend. Oh my god, you're so beautiful. Ngakola. Bakoira kondo nakaso smile. You're pissing me off, eh? Like what the hell is that? Like, oh my god, Dodo. Please. Oh god, but I love my boyfriend. Yemukola mu channel olubolobozi bwamwe. Nemufekinga bu accents. Yes. Oh my god. Please. Just be like, oh my god. Yes. Just be like, oh dear. Never. Oh dear. Mwakabya tumba. Wenda kubera nawe Jenny ate gwe ngoyagala baddukamu. Wemba ngayo mtoyembuli. No, that was like, oh. Like, No, it sounds weird. Like it sounds weird. And I didn't know what guy social media gagaba. Girls, ladies, what is this? Be gifting and every mudi. Nachetambula. They smell nice.
Please. They just smell natural. They just smell fresh. What is this? Explain to us what is this. But then says guy chimutamye ndoza nenga bachaka bulu. Nagamba kati bamenye kwetambu babes you're smart. Oh babes you're so smart. Bakola kagambo babes. Ndebale mundeke. No love so. Language yaba Gen Z zolemwa. You're like do they even tell themselves I love you? So this is I love you. I love you. I want to come at your place. I want to come at yours. I want to eat pizza. Chamala yochigambo place yours. Yo bani yangambi awe chigambo chesate ngenga please. Ona chimala yo jopo. Just started. No, like must chitegedde. So why are you cutting words? Never do Gen Z. But you know, I just love. I'm like when I get to learn those things. Yeah. So I'm like they are love. I don't know what they want, but it's together. Like mwe kwana mutambula. By the time patient. Yeah. We are not patient. Sajja wakwana guddako muwe. We are not patient. No patience. We are not patient. Tebyakyuse. We are not patient. We overcry. Hey, you criers, eh? Hey, bagenzi bakaaba. Ngomukyaya. Kyonna kisobola otukaaba. Mwina byejo tumuli lazy, tumuli patient. Tubogolera tetuli ba kitalo. Tetwagala kola we want to be in and you need money. An expensive then you life. have the sense of entitlement. Yes. We settle for less. We share the same men. Same name? The same men. Men, share the same dicks. So, mama. Some pixie. Dodo. Kati lwaki ogambye bale kyogera maama? Nze badde mpulidde ekigambo kya ddi kyoyogedde? Ekirwa? Ddi? I said ddi. Olaba? Tiwebale kyogera nti mune tusiimye. So what's that ddi? Kitegeeza ki? Bali muyogera kibika kugambe nga sugar cane biki omwama okyogedde tweyanzizza. Sugar cane? Sugar cane si kikadde. Anti tubikebike kugo kikubyewo toyagala kumanya. Oluzungu. Ekyomuluganda kwajja kaba yasobola okunyambako nakyo. Manhood kale. Yes, manhood. Your man. Meanwhile, they're not jealous. I don't. Tebenyinyala. Tebenyinyalirako ddala. Bebale. Nze abagenzi nabava mwe babayita batya? Abatali kati go. Millennials. Kati waliyo nabali eri abali waggulu. Mbirabidde amannya but nze millennials awo. Then Gen Z nedda. Millennials. I think so. Then Gen Z mwabaddako then waliwo abaliwo ennaku zino kusema bayita maani. Waliwo n'abalala. Didi awo bajeni bikoze bitya mu abamanyi. Mulemwa. Anyways, so mnange last word nga tugira candles biki. Last word ku bavubuka abawala nze simanyi. Mwegatte. Ate gwabagambye. Mwegatte. Making sure togenda okwebaka nga teri akusindikidde good night my love. Good morning honey. Nga teri akugambayo bu sweet lies. Don't be bored please. So nonya. You cannot be there nga you're bored. Yeah. Date yourself. I date myself. I tell myself good night. Good night. I love you, Doreen. I love you, Sweetney. Doreen, I love you. I love you. Kiss. I love you so much. Doreen, good night. No, gonna move. Doreen, good night. Have a blessed day, honey. Okay. Yes, you too. Bye. What's now? What a mirror. The way you get it, I mean to call it. Hey, look, by now you're beautiful. You're the most expensive. When I'm in a relationship, I'm going to be kugamba. So be a gambi. Katobado yagate besibe ku bantu. Atobera awogambe. Kaninde paksa ngambe beautiful. Gena mu mirror, wegambe, I'm beautiful, I'm proud of myself. Buli kimu kyegambe. Good night, jewe ojeddemu. Good night. We're kissing like, mwah, mwah. Okay, bye. I love you. Okay, yes. Kale. Kateranga candles tuve wano. Zigule kiyambamu. No business ya jajjire. Twayanziza. Muzigule kiyamba ndako pakso kujjako. Tulinayo class for January 20th. January we have candle lessons, second edition.
Makola first edition. Second So again, having second edition. I'm not sure of Protea Skies and some couples there. Protea Skies over Grand Imperial. Muje, you're not going to learn only candles. Mugenda yiga re-diffusers. Mugenda yiga more about scents. Mugenda kuiga scented soap. Mugenda kuiga resin art. Go igiriza. Teacher. So number sibitegere what happens? Bakusanga ku gondi. Tukozesa Swiss candles. Number is 0709 1806 34. Okay. Yeah. Teacher Sweetney. Yes. Thank you. Merry Christmas, guys. Merry Christmas too to myself.